Kaakati ekiri mu bufumbo kitokota si kisaanikire. Abakazi bakuba abasajja, abakazi bakuba abasajja, ate n'abasajja bakuba abakazi. Kaakati akatambi koolabaako, omukyala alumbye bbaawe ku mulimu ku siteegi gy'akolera, oba omusajja teyaleeseza akameeza oba teyaleeseza mmere waka, omukazi asazeewo n'agamba kisajja gwe kankulumbe ku mulimu gy'okolera nsooke nkukoleko effujjo ojja kummendegera. Omusajja muvuzi wa booda abadde apaakinze ppiki ye wali emabbali, agenze okulaba nga mukazi we yeewuuyo atandikiddewo omukwata amataayi. Ndowooza ng'amugamba ssebo wandibadde ompa ssente z'akameeza bwe tulina mmere. Omusajja n'amuvuma, ate omusajja ayinza okuba nga ewaka yavuddeyo ng'akigenderedde obutabalekera ssente. Kati ye omukazi bw'atuuse atandikiddewo kulwana. Omusajja abuuse omusajja yasoose okukuba omukazi, asoose n'amukuba omugere, omukazi n'atalantuka n'agwa eri. Kati ate n'omusajja ono abadde mutiitiizi, olukubye omukazi ate omusajja n'adduka emisinde. Piki ne Elementi abadde abirese wali. Omukazi obusungu bwonna obumuleeteddwa omusajja ono abumalidde ku piki ya musajja. Omukazi akutte ekiti n'alyoka akuba piki n'agyasa amataala yonna, asoose kuga amabega nga bw'olabawo mu katambi. Bw'amaliriza okwasa amataala g'emabega n'alumba mu maaso, n'ayasa amataala ga piki y'omu maaso, n'ayasa ekisaawa, Elementi n'agyasa. Bbaawe nno ng'ali wali atidde. Omusajja akakazi kati akatini bulala, musajja munene naye emisinde gy'asiikudde muganda wange, oyinza okugamba si musajja. Kati kano akakazi kakulema kati okkuba. Kano akakazi akatini bwe kati okalekota ne kayonoona piki nga tosobola n'okugitaasa. Abasajja bamona mmwe mulimba. Ye kati ono omukazi ayesiza piki y'omusajja, kati nze ono nyinza omukkiriza okudda ewange, nsobola n'omukkiriza okukwata ekkubo okuddayo, n'akwata piki yange n'agyasa bwetyo singa ebadde yange. Kano baba bagenda kanzijjako nga kafu, kuba kati mba ngenda kkakuba ebyaddala. Tosobola kulumba bbaawo ku mulimu olw'okuba teyakulekedde ssente wakati n'otandika kukola kavuyo. Jangu mu bulungi, ekyokujja si bwe buzibu, naye jangu mu bulungi omugambe ssebo twagala ssente za mmere. Naye bano bo batandikiddewo okwekuba. Katola abeekubye bali mu bantu bwe bati. Olwo gye tutabeera mu maka, ennyumba tebagifuula ringi. Kankutuuseko akatambi okerabireko vidiyo yiiyo, gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Bbaawe Kaakati bye biri mu bufumbo ennaku zino. Obufumbo bwe buti bwe butambula. Obufumbo bwafuuka bwa ŋŋuumi, obufumbo bwafuuka bwa bikonde, obufumbo bwafuuka kyani kya mukazi, kyani kya musajja. Beekuba olwekuba entakera. Abasajja bakuba abakazi n'abakazi bakuba abasajja, naye abakazi b'ennaku zino mususse okubeera ggumite. Abakazi b'ennaku zino mususse okubeera ggumite, kwegamba abasajja mwabafuula kati byakuttale mukubanga bwe mwagala.
abakazi temukyateesa temukyasaba abamu temukyasaba kati mulagira bulagizi omusajja taleseewo sede z'akameeza n'ogamba kankirumbe ku mulimu ekiba tekizimpadde ngenda sabula kiri bagenda kuntaasaako kitaasa tunulira omukazi embalango emberenge eyeepanka mu musajja ate ng'amuddusizza kati bano basobola okuba nga mu nnyumba tebalinamu kintu kyonna kitegeerekeka nga byonna baabyasa omukazi anti obusungu abumalira ku bintu bya mu nnyumba abumalira ku bintu bya musajja kati okwata otya piki ya bbaawo n'ogyasayasa yonna olw'okubanga kati ne bannanga abakazi abamu nabo mulimba naye kakati ono ye baaba era alyokanga n'agwa ku basajja ng'ono abatiitiizi ekisajja kikubye omukazi teke n'agwa ndowooza omukazi bw'agudde kigambye empologoma enzise omuyayya asiikudde emisinde n'adduka omukazi akutte ekiti n'ayasa piki erementi agyasizza omusajja seba ali eri atunula alaba akanya gamba banne munkwatire kakazi ako bakakwate kuki eby'omumakaago bibakwatako piki ayasayiyo gwe bbaawe ate lwaki oyagala ate babiyingiremu bayita ababi era ebiseera ebisinga woolabira abafumbo nga balwana togezanga n'okera ku makya ate n'ossaayo ekikyo osanga abafumbo nga balwana baleke beegodonge beekube beekoone gwe bayiteko obuyisi tobanyega tobaako omuntu n'omu gw'onyega naye abakazi muyige okuwa babbaaba mmwe ebitiibwa n'abasajja ngenda boogerako naye abakazi muyige okuwa babbaaba mmwe ebitiibwa bw'omanyanga olina ekintu ky'oyagala ku musajja funa engeri gy'omukwatamu ne waba alina ekintu ekitateredde okitegeera mulumbe ku mulimu musabe ssente mu bulungi bw'agaana totekawo ate embeera kwonoona bintu bye byajjamu ssente funayo ekintu ekirala ky'okola amagezi engeri gy'ogasalamu eky'okufunamu ssente oliisa abaana bo naye onakakanye ku piki y'omusajja yonna agyonoonye agikubyekubye agibetense amataala agaasizza gonna agaasizza erementi azaasizza kakati ono just aba talina kaliro wabula abadde asobola n'okukwata omuliro n'agukuma ku piki eno n'ebetenta n'ebengeya yonna kakazi katono okanyomera mitala wa mugga katono naye baaba gye kakola omusajja omunene enkoko baana naye nammwe abasajja abali eyo mulekerawo okusuulirira obuvunaanyizibwa bwammwe mu maka mulabirire famire zammwe teri yakutuma kuzaala baana teri yakutuma kuwasa mulabirire bakazi bammwe ekitono ky'olina ky'oba oleka ewaka okusinga okubaleka nga tebakola nga tebalina ate gwe senkagale ssebo nodde eno n'ofuna ekyokulya gwe n'olya naye ng'okimanyi nti famire yo gireseeyo eri bo tebalina kyakulya ebiseera ebisinga obutabwanguko buno mu maka buleetebwa abakazi n'abasajja mwenna muleeta obutabanguko mu maka okuba nti ebiseera ebisinga butera okuleetebwa abakyala ago ge mazima abakazi ebiseera ebisinga bye bavaako embeera eno yonna okutuukawo abakazi balina omusajja asobola okuba nga kale si mukono gamu nga bwe yali naye olw'okuba nti munnange abamu bawasa abakazi baneene embalango embaki n'agamba nze kati kana akazi sigenda kuddamu yadde n'okukawa yadde n'11 kumbe ne gwe bagamba obutawa agamba ssebo ojja kuzimpa kama mbaaya nembaaya amulumbye ku mulimu n'amugamba ngenda kukusotta n'amugamba ngenda kukusotta ggwe embwa ggwe ozannya n'okuzannya so era amulumbye ne beekuba teri abataasizza ababaddewo bonna abadde beekwatira firimu etali njogerere teri abataasizza abafumbo tebabataasa otandika otya okutaasa otandika otya okutaasa era obalaba abafumu nga bali mu kulwana gwe baleke laba bulabi bisi ffe tulabeko ku bafumbo abalwana naye nga gwe obeera eno n'osekera eri mu kikonde
ne beekuba ebikondo okubula okwetta obwesi nga totaatsa owulira buwulizi nti gundi nkuba ondabe ne bakuba embwa neewowoola ate abakazi bannanga abakazi mwepalawudiya omukazi akeera ku makya nga muli mu kulwana n'alyoka akugamba nze ewaffe nze sikubwa geza onkoneko olabe embuyaga egenda kusituka mu nnyumba eno nkubaako olabe ggwe olabe engo endimu omusajja amukuba eŋŋuumi egi n'abolooga wowe onzise abadde yeewaasiira olumukuba eŋŋuumi atandikirawo okukekema na kukaaba ddamu onkube olabe nze tebankuba nga bakuba pa onzise maama onkubidde kinze ebyo ffe tubiwulira tubirabyeko abalwana tubalabyeko osigala mu nnyumba yo kye bw'obadde oli kakomando yongera kukubamu fooko kulya ate bw'okera ku magye era tobanyega omukazi yenna gwe bakubye ng'ali mu bufumbo bw'akeera ku makya akeera kukola mirimu akeera ku makya saa 12 n'afulumya ebintu n'abyoza engoye n'ayoza ennyumba n'alongoosa n'omwami n'amusiibula bebi genda okole genda oyiribe webale kunkuba nateredde mulimu abakazi abamu nga bo beetaagamuko ku siraapu nga beetaagamuko ku kibookoboko ne ku mpiibibi era ebiseera ebisinga bw'obanga n'omukazi nga tomukubako awo muginya abakazi abamu bwe batakuba ebiseera ebisinga babaginya abakazi ebiseera ebisinga beetaaga ssebo n'omukubamuko n'amanya nti bwe basiraapu nebanga nga yeegasa okitegeera omukazi ssebo asobola okukwata emmeeza n'ayagala okukumenya ekigere nga mu buli ngeri yonna olina okuggyayoko ku jjambi yeno eno ate ekyo bwe kigwa ng'afunyemuko ku luyi ng'obadde totera mukuba abeera gudugaalo nnyo era toddamu kumukuba kubanga taddamu kukola bintu ebyo bya kisiru kati ebiseera ebisinga abakazi bano basana ne mubakubamuko abasajja gogo ge mazima so byebyo biri ku sayidi eyo CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera mwebale okuba nti ate musubscribinga mbaagala nnyo mwenna omukama katonda abankuumire bankolera obulungi obutagambika bere bulungi mweraba peace and love.